balamusisa nnyo bannaffe abalasange yemusiibye muti olwaleero gigenze gitya. Amannya Kingi Duncan Kiwuuwa. Tukomyewo nate n'omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda Musisi Bosa Seregganyi Kyengule 2022 owa Radio Simba. Naye tetulize ffekko olwaleero tuzze n'omukulu ow'ekitiibwa. Amannya go gana? Mannya agange nze Mugenyi Naziru omusajja ow'ente muzukulu wa Ssebalidde. Tuzze n'ow'ekitiibwa Mugenyi Naziru omusajja ow'ente muzukulu wa Ssebalidde. So Mugenyi Naziru esebo kakati musomesa soka weyanjulire ku balasange ye weewaawo omanyi mbadde nkyali kyewuunya ono muzukulu wa Ssebalidde abende linnya Mugenyi nno nalo lya lugero agamba nti Mugenyi asooka yayita banne emigulungu. Kale nze Nabusiro Sava Bosa Musisi Seregganyi Kyengule 2022 kaawonawo era nga ku mulundi guno nange nesindise mamanya gennyini okubanga mu butuufu ntuukawo wano kubaako nekyembagamba manyi munnange ensawo y'omukulu yebula muziika ate era myanyiza era nzize nammwe tulabe engeri gye tuyinza okulambulula ebikute entimba n'emigadde. Sigala kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi ekituufu nsabiddwa kweyanjula muntegede bulungi eryakaawonawo muyinza oganga lye tuba tetediwulira kaawonawo ndiddingana nnyo ensangi zino kubanga nagwa mu batemu era obulamu baali babwagala baali babutwala naye Katonda nanziriramu nga Kabaka Muteesa bwe yaddiramu ab'obugulu obutono yali abagobye ku mpale empanvu naye ate nabagamba kale muzambale kale Katonda yannyamba obulamu ne busigala. So banalasange enkulungo y'okumanya naye nga tetunnagira kyakuyiga ekyolwaleero yasooka bakubira omulanga eyo yonna gye muli bannalasange bonna n'abatulaba duukirira omusomesa waffe obulamu bwali bugenze Katonda n'amuwa omukisa. So mumudduukirire mwabitegedde olunaku lwajjo bwe yavudde mu ddwaliro n'ebyabaddewo byonna baakamutemye nti amannya oli tubadde tumanya abiri kati galina ku baana nagali tegalinaamu mugaso. So banalasange mwenna gye muli gwe mulanga gwe mbakubira buli alina kaalina omanyi gano asobola omusu gano ganaabiri ge gaba abatemu ge bajjamu kati lino n'erino eriridde asawo baakantemye nti nago gagenda kuvaamu kubanga tegamenyeka emirandira gamenyeka emirandira. So banalasange yonna gye muli mumudduukirire omusomesa waffe tukyamwetaaga mu namba y'essimu omusomesa eri 0781 599 343 0781 599 343 eyo nno eri ne ku WhatsApp era bw'ogiwandiikamu kubanga tuli kati wano ku butaka bwaffe e Buganda wano tuteekamu nti +256 781 599 343. So kakati musomesa era mu kanyomero kapaako enkulungo y'okumanya twagala ddala otubuulire kituufu ddala ekyaggwe wavaayo abasezi mu ssaza lya Ssekiboobo ekyamazima nga bwe mubiwulira ebigambo bwe byali edda lwakuba nti ensangi zino bikyusekyuse enjuba tegwa bulemeezi ebintu bizze bikyuka mulembe ku mulembe mpolampola naye edda abasezi babeererangayo ddala ekyaggwe naddala ekitundu ekimanyiddwa ennyo mu ssaza lya Kabaka ery'ekyaggwe ekisinga okubaamu abasirisiimbi ntegeeza abasezi kiri Bukunja. Kati Kyaggwe ayawuddwamu ebitundu bibiri waliwo Bukunja ne Bukoba. Bukoba ekitundu kino ekyeno nga eno Mukalagi agenda Makukuba ebyalo ebiri awo wonna Nakasajja Namasumbi oyo Bukoba. Kati ate Bukunja yeri esi wali obwalo bungi nnyo eyo ekitundu ekyo kyabangamu abasezi. Kati waliwo ekyalo kye bayita Malongwe waliwo ekyafaayo ekyagwayo omusajja baali bamuyita Kawulu yeekobaana ne banne omu baali bamuyita Lubaluka omulala baali bamuyita Nsizabazungu baali bamuyita batya Nsizabazungu. Kati Lubaluka n'ensi z'abazungu beegatta ne Kawulu ne balya omwana omuwala eyali ayitibwa Ddali baamulya
yali bamu misana tukune bamutema ne bamufumba ne bamulya era bwogenda wali n'akatundu ke bayita kawulu naye nga kyavaawo kati waliwo ekisoko olwaleero bagamba nti okuwona ow'emalongo kisoko kitegeeza omuntu okuva mu kubanga ow'emalongo ayogerwako ye yali kawulu era kawulu oyo ye yeekobana ne luvalukanensi z'abazungu ne bayaddaliya kati abo bafuuka babyafaayo awo mu byalo ebisinga wano mu Buganda mwalimu abantu abakukunava olweyo bye baakola kati ne Malongwe kwavaako omusajja kawulu n'aweera mu kukunava oba baatiikirivu nnyo tobola wano mu Buganda oli ayinza oga kuliko ow'emalongwe olwo omaze okuwasa akugamba nti kuliko ow'emalongwe ani kawulu kale ebimu bikakasa nti yaggwe walingayo abasezi so sinsangi zino kuba ebintu bikyuse nnyo ddala ddala wendi nnyo obulamu nga nkyabulina era abantu abalowooza nti no bandinsiimye enkudde ndowooza bansiime kati kubanga bw'osiima kati nsobola n'okukwebaza mankulabako so singa nga luli abasajja baali bagenda okunserengesa ekalangaalo awo basikulaba kyonna kyosobola okukola kulokutasobola kati kikole kati mukwano gaffe mwenna abali abatulaba so bannabulasange batuna basiibula nyongera okubajjukiza nga bulijjo nti dictionary yaffe eno ey'Olasangeye kitabo kyaffe kya Luganda kyabyafaayo kyawandiikibwa mukulu Msigwa Sansiregga Kisengule so eyo yonna gy'oli osobola okutudduukirira ku ngeri y'ekitabo bw'okula ekitabo kino era nakyo era oba otudduukiridde nsomesa n'asobola okutereeza okuddamu amannyo gano dictionary eno y'Olasangeye ya mitwalo 10 gyokka ng'ogula kya Uganda tulina olulimi Oluganda n'ebigundiddwa ku mulembe guno akatabo kano mukalama n'okawandiikibwa omuntu y'omusengule ebyabirimu ebiri owa Radio Simba tulina bassekabakabyesimuwa katabo ke kamu so obutabo buno obutono nga bwemulaba bwonna bwasingisa emitwalo 3 egyawana egya Uganda so ensangi zino sente ezo ntono nnyo nga gyagenda tulina efumbekero y'ebisoko ebyasengula 222 so nako ka mitwalo 3 byonna gye muli bannabulasange bonna n'abatulaba mutuwagirako mukula ku bitabo bino ebyaffe ebyebavaayo n'abantu mwenna abadduukirize mwenna yonna gye muli bannaayo oli ayinza oga nti omusomesa oyo ku mulimu gwatukolera ogw'okusomesa nze ensimbi zetagibwa ntaddeyo kino webali abantu abalina emitima emirungi emyoyo ebidduukirize emyoyo nga miwunde kale nno bannange obubaka buno tumanyi butuuka wala era butambula nnyo buli omu asobola okubulaba kale kyekiriwo obwetaavu bwe bubaawo tolema ate kusinkana bwetaavu obwo kubanga ne bajjajjaffe baalugera nti gwosembuza leero akusembuza enkya tomanya nange eyinza omusanga ate okubeno gyetuuka buli omu so kale bannabulasange tunatandikira awo tubasiibudde era